mu lugulube lw'ebyobufuzi era ng'ebigambo bizze biyitingana ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bwe kyagala okukola enkyukakyuka naddala ku nsonga y'emyaka w'omukulembeze w'eggwanga gy'alina okuwummulirako. Ababaka ab'enjawulo battaanyizza ku nsonga eno ne bagamba nti bino bigambo ebibungesebwa bannamawulire nti era bo tebannaba kubyogerako. Joan Kisaache katuwe eggulire lino. Ababaka ba Palamenti abava mu kibiina ekiri mu buyinza bawakanyizza ebize byogerwa nti ekibiina kya NRM kigenda kuleeta ennongosereza mu ssemateeka w'eggwanga okusobola okuggyawo ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga gy'alina okubeera nagyo okuwummula emirimu gye. Ssemateeka agamba nti omuntu yenna okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti alina okubeera ng'aweza emyaka 35 nga tasukka myaka 75. Ababaka bategeezezza ng'ebize byogerwa bwe biri ebyanjwanjwa ng'era si bituufu. The president told us when a child is born, for that child to remain healthy, that child needs immunization. And we have gone there for immunization, so that politically and even party-wise we would have been immune. And that was what we went for. Not that there was a resolution that there's going to be amendment of constitution. No, honestly, before God, never. Ate ye omubaka w'ekkumi ategeezezza nga bw'atayinza na kwetantala kwogera ku nsonga eno olw'ensonga nti alina okusooka okwebuuza ku bantu abamulonda. As a member of parliament, I represent a big number of people, and it will be unfair for me also to make my personal decision on a very sensitive matter like that one without consulting the people whom I represent. Wabula okwawukanako ne bano bo bannaabwe bategeezezza nga bwe batawagira kirowoozo kya kuleeta nnongosereza mu ssemateeka olw'ensonga nti singa kikolebwa kandiba kabaate. Omanyi kati abantu waliwo abantu abalala ababa baagala kukulembera eggwanga kati oli bw'abeerawo n'abakozesa bubi obuyinza nga kati bye tulaba okozesa amagye obubi okozesa esente mu kalulu corruption patronage kati ebyo biyinza kuleeta emitawaana ne wabaawo abantu ne beekyawa ate ne batandika entalo. Ndowooza tuba tukomyawo term limits, ekyo kyekikulu nze kyendaba nze njagala tukomyawo term limits. Wabaddewo ebize byogerwa nti ababaka okuva mu kabondo k'NRM batuuka ku nzikiriziganya y'okuleeta ennongosereza mu ssemateeka bwe baali mu lusirika ekyankwanzi. Kisaache Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.